Nejammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah yalamira abakulembera n'abalijja oluvannyuma omuli ffe ffenna n'atulamira ekintu kimu kubeera nga tumutya, kolanga nnyo ebisanyusa Allah era byasiima byayagala, weewale ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku mukawimaati aljanna ze tugenda okumaliriza olwaleero, tuyingire mu mwezi oba tuyingiremu ebyo bikwatagana ku mateeka agafuga okusiiba biidhinillah. Omulundi ogwayita twakoma kuki? Twakoma kuki ku mukawimaati aljanna? Twakoma nga tunnyonnyola nti mu bimu ebigaana omuntu okuyingira ejjana al-ghafla, obugayaavu. Fal-ghafla sifatu min sifati ahli an-nar. Obugayaavu kitendo mu bitendo by'abantu b'omu muliro. Muntu agayaala mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala degamuyitako, ate nga ffenna tulina chance ekolerera ejjana. Naye al-ghafla, obugayaavu bugenda ne bujja mu muntu ne yegayaalirira, n'agayaalira eddiini ye, kyokka ate nga buli kanaku olukya omuntu yeeyongera kusembera eri Allah, entuuko ye yeeyongera kutuuka. Tolaba ebintu bingi ebituyiseeko ne bitusuba lwa bugayaavu. Omuntu tamanyi kusoma Qur'ani lwakuba yagayaala. Ramadani neetuuka, muntu n'agayaala okutandika okusiiba, banne bamala kutandika, n'alaba nga ebiseera bigenderedde olw'obugayaavu. Kati n'olw'ensonga eyo obugayaavu mu ddiini bw'onooba weegayaaliridde, ejja nejja kukusuba. Twali tunnyonnyola ensonga ezireeta obugayaavu. Twagamba esookera ddala tuulul amal, obuwanvu, omuntu okusuubira essuubi ery'obuwangaazi obuwanvu. Omuntu alabanga waali, alabanga emyaka egijja weegiri, akyaliwo. Tuulul amal, omuntu okusuubira obuwangaazi obuwanvu, ekyo kigayaaza omuntu. Gwe tolaba pulaani abantu ze balina eri obulamu bwabwe za myaka na myaka ku dduniya kuno. Nja kukola kino mwaka bwe guti, nja kukola kino. Alaba akyakola ki? Obugayaavu buleetera omuntu okwonoona. Era abantu aboonoonye mu dduniya muno boonoonye kubanga basuubira ku dduniya bakyaliko ekiseera ekiki ekiwanvu. Nti bamugamba saala, nja kusaala, neyeerabira nti al-mawtu ya'tiihi bagtatan, okufa kumujjira nga kiwatukira, kubanga okufa tekulina gwe kulagaanyisa nti enkya nzija. Naye tuulul amal, baganda bange, obuwangaazi omuntu bw'asuubira obuki? Obuwanvu.
kasita osuubira obuwangazi obuwanvu n'obeera ku duniya muno ng'osuubira nti okyali ku nsi, ojja kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera gy'olimu ey'obugayaavu. Kati ogyemu obugayaavu. Ekyokubiri, al-inqitaa' ani ziyarati al-qubuuri. Mu bituleetera okugayaala abantu okubeera nga tebalambuula ntaana. Tetugenda kulambuula wawe tutiziika bannaffe. Wano senga obuuza omuntu nti wakoma ddi okulambuulako ku ntaana z'abantu? Oli ayinza ogamba nakoma okuziika maama wange. So nga okulambuula abafu abo kikujjukiza okukola ki? Okufa. Ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Byaga nti abange mulambuulenga entaana. Entaana zibajjukiza olunaku olwakhira. Ne al-inqitaa' ani ziyarati al-qubuuri. Muntu buli watuuka we baziika abantu yeebuulirira n'aga nti ono mwannyinaze yeebase wano, gwe twasekanga naye, gundi yeebase wali. Naye olwaleero abantu n'okulambuula entaana okumanya okugayaala kwajja mu mitima gy'abantu era tebeebuulirira. Oli ayimirira wakati mu ntaana empitirivu n'afuulwa. Tegerekisi n'aga nti bano baakola ensobi. Bano weetaaga nnyumba z'abapangisa kati. Ekibuga kikoze ki? Kikuze. Bano baakola bubi nnyo okuziika wano abantu. Bano weetaagawo kino olw'obugayaavu bwe tulina. Akati omuntu buli wagayaala ne bwatuuka awali entaana tafuna kyakukola ki? Kyakwebuulirira. Okulambuula entaana limbo. Tewala obusiraamu butukubiriza oziika wamu abasiraamu. Tunagenda awali limbo n'alaba enkuyanja y'abantu. Tunaatuuka enkowe ne bagga nti nkowe ajjudde. Ajjudde baki? Bantu. Bantu bali awo basirise. Abaali ab'amaanyi mu ddiini, abaali ab'amaanyi mu bugagga, abaali ab'amaanyi mu buli mbeera yonna bali awo wansi w'ettaka. Teri asobola kwanukula. Kati buli olambuula entaana kikujjamu obuki? Naye buli w'okutukawo n'okulambuula entaana weeyongera buki? Bugayaavu. Mutera okulaba kabbuli z'abantu. Waliwo baalagaawo kabbuli y'Obote yali pulezidenti nga kuliko na bunyonyi eyo mu nsiko. Yali pulezidenti ng'amanyi akyakola ki? Akyaliwo. Senga bapulezidenti nabo bagenda ku ntaana eyo n'alaba munne yali mu ntebe nga naye ensi yagikola ki? Yagita n'aga kankole ki? Kanneddeko kannongoose. Kakati naawe kyolina okukola genda ng'olambule ku ntaana. Kubanga buli mutendeera gwonna oguli ku nsi kuno wansi w'ettaka weeguli awo. Abalaasi bali awo. Abaali abatamiivu bali awo. Abaali bamalaaya bali awo. Abafuzi bali awo. Bannaddiini bali awo. Abavubuka abato bali awo. Abaana abato bali awo. Ani atali wansi wa ttaka? Wakati ogenda n'otunula bw'oti n'ogaa kiki ekimpaga? Abakadde bali awo beebase. Buli w'olambuula entaana weddako ku buki? Ku bugayaavu. Baganda bange tulambule entaana osanga obugayaavu bujja tuvaamu. Otunuulire kabbuli. Olwo kabbuli gy'otunuulira naddala bano abakyawandiika kabbuli. Nyaga nti we yafa ajatizaalika 1832. N'obalamu ng'emyaka gye yakeebaka mu ntaana.
Tegerex oli mu kkoota yaki yajo yebasaawo emyaka 10 n'omusobyo ali wansi wa ttaka. Genda wali e Madiina olabe bakulambuza eri mu limbo baga nti awo sahaba gundi yebasaawo bawala bannabbi be yaziika nga bato bali awo myaka n'emyaka 10. Toga ya rabbi nzani ebolaba omuntu bamugage nagenda wali n'alaba ku ntaana ya nabbi baga nti oyo nabbi oyo Abubakari oyo Umaru. Bw'oba tosobola kwebuulira na kufuuku ng'olambudde entaana gwate mu butuufu oba wayitawo buli olambula abafu n'olambula entaana zaabwe n'olambula limbo z'abafu ntegerekisi wejjamu obuki wakati al-ghafla. Tuli fena mu nsonga ezireeta obugayaavu endala hubbu dunya wal inshighalu bitakathuru fil amwali wal awlad. Omuntu oluwayagala ennyo edduniya n'emutwala mu kuŋŋaanya essente n'abaana bye bireeta obugayaavu ebyo. Hubbu dunya okwagala edduniya wal inshighalu bitakathur n'abantu okubeera bize n'okuŋŋaanya ssente n'okuzaala abaana. Senga obwa bize bwe tuteeka ku duniya bw'obwa bize bwe tulina ku akhira ejjana teyali tulemye. N'edduniya ng'etutagaza kuva kiro tutagala bujja bwakedde abamu twakedde saawa 9 abamu saawa 10 nga bukya nakati duniya yetukola ki yetutawaanya abamu tebanawo na kusaala yezo okuse ku 9 ateegaloole amatooke akyetala na duniya temuli swala. Kale omuntu buli wayagala ennyo edduniya wal inshighalu bitakathur alhaakum attakathur hatta zurtumul makabir. Kakati abantu ebbanga lye bamala nga bali bize n'edduniya ne bajagala ne bagiyingiza mu kifuba. Omukkiriza tekyali badde kibi okubeera nga ali mu dduniya muno, naye ekizibu kiki? Duniya kumuyingira mu kifuba. Duniya muyingira mu kiki? Kifuba. Omuntu ne yeetala olunaku lulamba ali mu kuŋŋaanya ssente agoba ddiiri. Tunuulira abantu babeera mu kibuga nadduka ali ku street afubutuka bamutuma ekyuma n'adduka owakiseka kisanze tekiriyo n'ateekako embiro mu ndeeba nga tekiriyo n'adduka ennabugabo nga takiraba namugaa kiri katwe n'ayokya emisinde. Nihani mufa alunkanira bw'ati akhira ku mirimu gy'akhira. Olina omulanga ali bize akhira essola tempitako. Darusu tempitako. Sinasoma Qur'ani. Sinaleeta adhikaali z'akawungezi. Obudde buziba sinaleeta adhikaali zimaliriza luki lunaku. Naye duniya yetukola ki? Duniya yetuwuuba netuzinya netuzeeri era mu bimu ebisinza okutuweebuula ne bitukaddiya ne tusajja kulanga tetunnaba duniya. Duniya yetukola ki? Obweraliikirivu bwaffe bwenna buli kuki? Buli kudulaba. Allah byagaa nti alhaakum takathur. Alhaakum takathur kitegeeza ki? Bubalabankanyizza obulamu buno obw'edduniya obw'okuŋŋaanya essente hatta zurtumul makabir ne mutuuka n'okugenda okulambuula entaana ng'ebirowoozo byammwe biri ku ki? Duniya. Tulaba abantu nga baziika batulwisizza nnyo. Ali ku masimu
neerabira nti enkya gwe bateekayo awo enali ku ssimu anyumya, baziika munne, baziika musaaze munne, baziika musuubuzi munno, oli ku ssimu bamutikula ebintu batulwisiza, tujja mu dakika 2. Miskini yeerabidde nti enkya gwe bateekayo awo. Kama tudiinu tudaan. Ebyo byokola byennyini mu kuziika banno bye bajja okukola nga bakuziika. Bwe tulaba abantu tuba tuziika enkuba nejja, abantu ne bakola ki? Ne badduka. Ameka abasigalawo awo ne baziika omuntu mu nkuba. Genda okulaba abantu bali eri beggamye, abamu badduse bayingidde mu mamotoka gaabwe bavuze, naye ono gwe bataddeyo bambi miskini. Enkuba eyo yonna eggwera ku ki? Ku ye, egenda muyitamu etonye. Alhaakum attakathur. Bwebalabankanyiza obulamu buno oba okuŋŋaanya ssente, oba okuzaala abaana, oba okuleka, oba okuŋŋaanya emmaali gye tugenda okuleka, netuuka n'okutuuka okuziika bannaffe ng'edduniya yeetuli mu bifuba. Mu bigayaaza omuntu hubbu dduniya, kasita kanaakutanda gwe n'oyagala edduniya. Okwagala edduniya n'ogisukkulumya, kubanga edduniya gikoleremu Allah byakola ki? Byayagala. Naye kasita onooyagala edduniya n'ogiyingiza mu mutima, tulaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Abantu bamanyi bino ebikwatagana n'edduniya, wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. N'ebikwatagana ku akhira bagayaavu. Ebikwatagana n'edduniya tubimanyi. Oli naayiga kompyuta n'agisumulula n'agizaawo, oli n'asumulula emmundu n'agiyiwa, oli n'ayiwa yingini y'emmotoka n'agiteeka wali. Ebikwatagana ku dduniya, ya'lamuna zahira min alhayati dduniya. Bino ebyedduniya abantu babimanyi era babiwadde obudde. Abantu ne bayiga balunda batya enjuki, balunda batya enkoko, ozirabirira otya. Olaba n'abasiraamu abamu beetaba mu misomo egirunda embizzi enzungu, mubasanga batudde babasomesa. Bazita bateeza embizzi ezijjumbiddwa ennyo ze balanga ku TV. Pigani? Pigi? Abasanga abasiraamu batudde mu misomo. Olaba Allah bw'ategeeza ya'lamuuna zaahira min alhayati ad-dunya. Bino ebikwata ku dduniya babikola ki? Babimanyi. Naye wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Akhira ku byo ebyakhira bagayaavu. Basuubula batya? Muntu akimanyi. Bakola batya? Sinnayiga mmotoka n'okuyiga emmotoka, sinnayiga pikipiki, amanyi okusumula piki, yingini n'agiyiwa wali, nazzaamu buli kuuma, naga sambamu efudde ki? Naga nkitegedde, teeka wali ey'ekizoosi ntegerekese. Naye bikwatagana ku ki? Ku akhira baki? Olaba Allah bw'ategeeza bugayavu bwaffe Allah bumanyi. Naye bireetera ebibi ki? Hubbu dduniya, kwagala ki? Kaakati kama qila anna hubba dduniya, omanyi yagamba nti anna hubba dduniya, okwagala edduniya, ra'asu kullu khati'a, gwe mutwe gwa buli nsobi. Kasita oyagala ki? Gwe mutwe gwa buli nsobi. Guli kasana akola nti oyo mugambe buuti ajja kukolera. Oli n'akuyingiza mu ddiiro ez'ekibbi, n'akuyingiza mu ddiiro ez'obufere, lwakwagala ki? Duniya. Olaba yagamba omumanyi nti anna hubba dduniya ra'su kullu khati'a, ensibuko ya buli kibi kwagala ki? Duniya. Hiya thamaratu hubbu dduniya. Era ebyo bye bibala ebyokwagala edduniya. Kyava Allah yagamba mu Qur'ani nti ya'lamuuna, abantu bamanyi zahiran min alhayati dduniya. Bino ebyedduniya babimanyi. Oli n'ayiga okubuusa ennyonyi mu bbanga n'agissa,
nobeera mu bbanga eyo n'amanya amakubo nti nva wano ŋŋenda Nigeria etali nguudo mu bbanga. Ya'lamuuna dhahira min alhayati dunya, n'agissa n'ategeera nti wano ngwa Uganda Ntebe nga tagudde mu kibanja kyo, naye n'amanya nti kisaawe wano airport Ntebe, n'agissa atuuse. N'avuga essaawa 18 okuva wano paka America, oggulu yetali makubo. Ya'lamuuna dhahira min alhayati dunya, ebyedduniya babikola ki? Babimanyi, naye wahum anil akhira hum ghafilun. Bantu abatambula ne mu bizungirizi ne bakka wansi mu mazzi. Ya'lamuuna dhahira min alhayati dunya wahum anil akhira hum ghafilun. Naye ate ebikwatagana ku akhira baki? Bagayaavu. Tasobola kuyiga Qur'ani. Qur'ani tagiwadde budde kugiyiga, naye ennyonyi agiyize bagibuusa batya? Ayize okusumulula yingini y'emmotoka, ayize buli kimu. Kalinga oli mukwano gwange agimaliddaadi, ojja buuzi n'omuga enkoko zange tezikyagira, naga tabula wano ne wali. Olaba edduniya n'ogenda n'oliisa enkoko n'ofuna ssente, naye akhira nga bwe tuwadde ebirowoozo edduniya bwe tuwadde akhira. Kale kyova olaba agambye nti hubbu dunya wal inshighalu bitakathur fil amwali wal awlad. Ebituleetedde obugayaavu kwagala duniya na kukuŋŋaanya, kuyingiwaza maali. Tuli ffenna n'abaana, tuli ffenna basiraamu. Kyova olaba Hasan al-Basri yagamba nti wallahi la yablugu ahaduhum an amalihi bidunya aw yaklibu ad-dirham ala dhafari fayukhbiruka biwaznihi wala yuhsinu yusalli. Okumanya abantu balaze wala nnyo n'edduniya, ekiseera kijja kutuuka omu mummwe mu kunyiikira ennyo okumanya edduniya, abantu batuuke n'okuyiga okubala ssente nga tebazirabyeko. Tuli ffenna akubuulira omuwendo kati nga lwaliro ebigambo bino abasajja bano byebayogera bye bituufu. Wano omuntu akwata mu nsawo nga tatunudde ku kinusu kya 5 kya 2 n'amanya nga tatunudde nayo, naga nina kujjayo kya 10 nga takikoze eki, nga takirabye nako, n'amanya bw'ati nangalo ze nti kino kya mmeka? Kya 5, kano nzijjayo ka 10. Era kizibu nnyo omuntu okukola ensobi n'asuula ak'etaano ng'akasuka mu masjidi, ng'olowooza buli akwatawo sente amala kuzijjayo n'akeberamu n'alaba nti kano ka 1,000, kano k'2, kano k'3. Oli agira bugizi bw'ati mu nsawo 10 luno nga takoze eki? Nga talabyeko. Ya'lamuuna yeyo aya, ya'lamuuna dhahira min alhayati dunya wa hum anil akhira hum ghafilun. Naye wano soma aya obagambe eri mu ssuula ki? Allahu akbar. Ogeya imaamu atusaazizza aya zasomye ziri mu ssuula ki? Antu bagenda kugamba bati siri hafizu, naye ate ebyo byokubala ssente, n'ataasoma busuubuzi, n'ataasoma bizinensi, amanyi okukola ki? Okuzibala. Era neewunya Pulezidenti Museveni kunoonya bagavana bakulira Bank of Uganda n'atalonda mummwe. Mwe abamanyi buli kimu abamanyi okubala esseni nga temuzirabye nako. Temwali badde bakugu nnyo mu kulaakulanya edduniya eno mu byenfuna? Olaba we tutuuse, ya'lamuuna dhahiran min alhayati dunya wa hum anil akhira hum ghafilun. Bwatu Allah batunyumiza mu suratu Rum aya y'omusanvu. Aya mugende mugyetegereze mugisome, erimu amakulu maki? Erina amakulu manene. Tuli ffenna basiraamu, ebituleetera okubeera nga tugayaalirira ne tufuna obugayaavu. Nsonga endala ereeta obugayaavu, al-ma'asi min a'zamu asbaab al-ghafla. Al-ma'asi
ebyonoono. Muntu buli gyakoma okwonoona yeyongera kukola ki? Kugayaala. Almaasi, amazambi min a'dami asbaabi alghafla. Kasita oyitiriza okusobya Allah, buli zambi mwoli otuulaawo ne weewuunya n'onyenya n'omutwe n'obwoba kati ntandikire ku zambi ekyokwenenya. Shiriki wamutambaala dda, riba, obwenzi, obulimba, kino kasita amazambi gakujjula, kikuleeta okola ki? Okugayaala. Abi Hurayra, sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamba nti inna al-abda idha akhta'a khati'a, omuddu yenna buli waasobya, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, batonyeza ku mutima gwe nuktatun sauda, akatonyeza akaki? Fa idha huwa naza'a wastaghfara wa taaba suqila qalbuhu, buli weyenenya naayitiriza okukola istighfaaru, omutima gwe bagugira, bagunaaza, makulu gutukula. Wa in aada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu, yewe yongera amazambi omutima gwe gugenda gulinnya nakuddugala n'agayaala. Etulaba omutima mugasaala agasijja kusaala, naawulira nga baziinye, n'atuula ku muzikiti n'alinda abasaazi, ate nga muki? Musiraamu. Mutima gwakola ki? Gwakaluba, gwaguba, n'atuuka n'okweramulako nga ye kennyini akyali mulamu, n'agamba nti nze ondaba gulyokyereeyo, kubanga alaba buli zambi akola ki? Waali mwali alikola, yalitambaala dda. Kalla bal raana ala kulubihim ma kanu yaksibuun, yateeka ku mitima gyabwe Allah abo abaagayaala bwe batyo ne bagayaala ng'ekyabagayaaza amazambi. Bal raana ala kulubihim ma kanu yaksibuun, bye balinga bakola amazambi gabaleetera emitima gyabwe okubeera nga gyakola ki? Tuli ffenna basiraamu. N'olw'ensonga eyo, ensonga endala, suhbatul ghafiliin julasaa'i suu'i, okufuula abantu abagayaavu ne tubafuula mikwano gyaffe. Tuli ffenna suhbatul ghafiliin, okubeera nga okutambulako olina abantu bagayaavu. Julasaa'i suu'i, n'otambula n'abantu n'otuula n'abantu abagayaavu. Akati bw'otuula abantu abagayaavu bakuba matatu, bazannya ludo, bano ba betting, basobola okugamba nti swala. Abootambula mu mmotoka oli mu pulimo n'abantu nga bonna bagayaavu, abamu bakutte ecupa z'omwenge, bano banyookeza sigala, basobola okugamba nti swala kubanga bagayaavu. Bano anyumya abakazi, nze nina abakazi 15, naafuuwa sigala, naakutta omwenge guli mu kaveera, alinamu ku imaani yali ku steeringi, atatamiira yavuga. Abasobola omugamba nti tuyise ku masigiri tuyimire tusaale, abafaanana bwe batyo okutambula n'abantu abaki? Abagayaavu, abolonefu, okubafuula mikwano gyammwe. Ekyo kireeta omuntu okukola ki? Okubeera nga agayaala. Tuli ffenna basiraamu. Nga n'ensonga endala egayaaza abantu, aljahal billah wa bi asmaihi wa sifaatihi, abantu obutamanya Allah n'obutamanya mannya ge n'ebitendo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova Allah yagamba nti kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkar ulul albab. Bagambe gwe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ddala basobola okwenkana abo bamanyi Allah n'abo abatamanyi tebasobola kwenkana. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Abo basobola okutegeera Allah beebo. Omuntu buli waaba nga tamanyi Allah,
tajja kumanya lwaki yatondebwa. Tuli fenna tomanyi manya ga Allah makulu gagalimu, kubanga buli otegeera amanya ga Allah n'ebitendo bye byeyetenda nabyo Allah kikuleetera omumutegeera. Tugeera nti Allah ye musonyi, kamwetondere. Allah ye mugagga, agaggawaza, gwe mansaba obuki. Naye obutamanya Allah kikuleetera gwe obugagga okubeera nga ate obunoonya mu bafu, mu kutta bantu, mu masabo, mu kwesala misale, nakutta bantu kubanga tomanyi Allah. Nti neyeyambula ekiro sawo yamugaye nti naaba eddagala lino kayayaana, naaba olweza. Tegerekisi kali mulaba abo aboogera ab'obuledi abo boogera ku bintu bino eby'edduniya. Musajja atalina maanyi, musajja atamalaako, yakozesa simanyi ku masturbation, yakola bwati ne bwati, ekyogero ekyemikisa. Era ogenda okulaba nga abantu batuma ereetereyo akadagala ako. Haji n'azuukuka ekiro ssaawa 8 ali mu compound anaaba bw'alaamiriza. Naye singa Allah abukeesa bw'ati ku makya abantu ne bakulaba ng'ebyo byokola ne bakugwako bwe bati emmindi, tebalina emmindi. Butamanya ani? Butamanya Allah. Buli wotamanya Allah bambi ojja kugayaala al-ghafla. Min asbaabi al-ghafla al-jahl billah wa bi asma'ihi wa sifatihi. Buli wotategeera Allah n'otamanya mannya ge, kubanga bw'otegeera Allah buli kyonna kye twagala mu duniya kiri mannya ga Allah. N'otegeera nti Allah ar-rafi'u, yasitula amaki madaala, n'ogaa nti Allah ajja kunsitula. N'otanoonya basawo bakusitule, bakwate mbalabe kiki ekikulemesezza, akibyenkola bidda wansi. Al-mudhillu al-qabid, yakwatamu Allah. Al-basitu, yaata n'akwata bano n'abata. Aho gonna mannya gani? Ga Allah. Al-qabid, akwata Allah nakukwata n'akusibamu. Al-basitu, n'akola ki? N'atoono n'aga nti totegeera nti Allah yakkakkanya, yasitula ate yakkakkanya omuntu. Olaba ebyo bitegeera otya? Kusoma mannya gani? Ga Allah. Naye buli onoobeera obulamu bwo n'obuteeka mu mmindi, mmindi yo gifuuye ebbanga ddene yonna ekusiriizizza n'amannyo, butategeera ani? Tategeera Allah. Buli kika kya muddo okinaabye, tonategeera ani? Tonategeera Allah. Akati baganda bange abasiraamu, byonna byonna njagala tubeere nga tumaliriza ilaajul ghafla. Tujjanjaba tutya obuki? Obugayavu. Ekisookera ddala dhikirullahi ta'ala, jjukiranga nnyo Allah. Wa qira'atul Qur'ani al-Karim, osomenga Qur'ani y'ekitiibwa. Jjukiranga nnyo Allah omutendereze, osomene ku Qur'ani y'ekitiibwa. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufiya wa duna al-jahl min al-qawli bil-ghuduwwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin. Olaba Allah wagenti wa la takun min al-ghafilin. Tobeera mu bantu baki? Suratul A'raf aya 2:5. Tenderezanga nnyo Allah, some ku Qur'ani. Era ndowooza ekitugaana okusoma Qur'ani kukola ki? Buki? Bugayavu. Lwakuneruziba nga tosomye ku Qur'ani bambi ogayadde, naye weegayaalirira enkya oyingira kabuli. Lwaki ogayadde bwoti? Gwe ng'enkya oli mayiti. Ogayadde naye Allah si mugayavu gy'oli. Tuli ffenna soma Qur'ani buli kanaku. Teweebaka nga togisomye, teweebaka nga totendereza ku Allah. Ekirala mu kujjanjaba obugayavu, huduru majalisi dhikiri, okutuula mu bifo bwe bityo ebirimu ddalasa, ebirimu okutujjukiza ku Allah. Bino ne mulaba masjidi muno ddwaliro mwe twejjanjabira emiki mitima, boogera ku bwenzi n'owulira
ne boogera ku bubbi, ne boogera ku bulyazaamaanya, ne boogera ku kino, ne boogera ku kiri. Huduru majalisi dhikiri, okutuulanga mu bifo bino ebitujjukiza ku Allah. Omuntu buli watuula mu ddalasa abaako n'okukyuka kwakyuka. Bameka abakyuse sheekhi nga bakyukidde mu ddalasa? Omuntu anaakyukira mu katale? Mu katale waliyo emboozi emunyumizi wange emuzza eri Allah. Genda oyite mu katale olabe emboozi eziri mu katale. Ono awemula, ono avuma, ono awandulira oli malusu, ono anyumya birala. Naye wano mu masjidi, huduru almajalisi dhikiri, okutuulanga mu bifo bino mulimu emigaso miyitirivu, era njangu ng'otuule wano n'enniya. Dalasa eyo nsonga ejjanjaba obuki? Obugayaavu. Idha maraltum bi riyadi ljanna farta'u qalu wama riyadu ljanna qala halku dhikri. Bino bifo nimiro za jjana nabbi byayita majalisu dhikiri. Tuli mu bifo by'ejjana, abamalayika batusabira kutuula wano. Kikujjamu obuki? Obugayaavu. Tunaatula naga akansome, ne boogera ku kino, bane musome Qur'ani, tendereze ku Allah, musaleeko ekiro n'awulira aga mbutuufu nga yadde ekimala. Katandika okukola ki? Tandika okusaala. Ekyokusatu ekijjanjaba obugayaavu, maarifatu haqiqatu dunya. Bw'oba oyagala okwejjamu obugayaavu, tegeera maarifatu haqiqatu dunya. Tegeera ddala edduniya kye ki? Temuli zaila, yakuggwawo. Kubanga bw'otunulira edduniya, ebitendo byonna Allah bye yagitendako, teri kitendo kye yakitendako nga kyakuwaana dduniya. Yonna yagitenda na bitendo bya wansi. Tegerekisi kaitegeera haqiqatu dunya, edduniya ogayite muli. Temuli. Etusumbuwa wa annaha la qimata, terina value yonna eri Allah, terina value. Ekyo senga tunakitegeera n'otegeera nti edduniya temuli, ekumalira mu buki? Bwereere. Wallahi nkyaba kuzinga nga tokyayogera, naye ng'obadde mu dduniya ng'ekutagaza ogikolera byonna n'obireka. Morukayo gy'otayagala balinnyemu. Nalabako omusajja ng'abantu okulinnya mu mmotoka ye abeera n'obuveera. Omala kujjamu ngatto n'oyambala akaveera, oba engatto ziteeka mu kaki, tayagala kugiddugaza. Bagenda muziika nayo. Omusajja yalingaawo ku mukaaga nga taggola geeti, naye lwe yafiirwa mutabani we, abantu okujja omukubagizaako ng'ate ye yabeeyitira, banaye mujje mumbuuzeeko, aga tutya okuddugaza geeti yo, ne mujje, tewali taabu, tewali taabu. Kwolwo lwalaba nti kati ekisenga n'okitegeera nti edduniya temukola ki? Temuli. Okumanya temuli etulesa bingi, naye ate ng'etutagaza. Nowasa omukyala n'akujja ku Allah, gw'ogenda okukola ki? Okuleka enkya, oba naye akulekewo. N'obeera ne benzi yo n'ofa nga tebasobola nagikuzingamu, nti yebeekutwala ewammwe mu kyalo bakuziike. Baga temwonoona mu motoka, temumuteekamu, mulete pick-up. Abadde yagalira mu ki? Mu benzi. Tesobola nakuwerekera. Tegerekisi waliwo mu mukwano gwange yafa, bamu ku basajja abagagga bafiiridde wano mu COVID, tusaba Allah musaasire. N'aleka benzi, si benzi emu, simanyi oba oyinza pululo ya benzi mu luzungu bagiyita bati benzi ezi n'aleka amamotoka ga benzi. Wallahi nga wakayita ennaku ziringa 3, omwana ye n'atuula ku benzi ezo, benzi nga 18, aga tuzitunda. Mutabani we azituddeko bw'ati, aga tuzitunda.
covid ono gwe twakavaamu. Dunia hakikatu dunia, tutegeere ti dunia temukola ki yonna ziri awo. Tebasobola nagikuteekamu nti mayitiyo egende mu benzi bajaga baleete kabangali, mulete pickup, mulete ambulance. Olaba bibadde bituwaga mu dunia temukola ki temuli. Banaye dunia ereme kutumalamu, dunia ereme tukola ki kuba nabbi yagaa nti ala inna dunia mal'una. Mazimbe dunia yagikola ki Allah kikolimira kikolimo kyerere. Songa endala al-iktharu min dhikri al-qabri wal-maut. Oba oyagala okwejjamu obugayaavu yitiriza nnyo okujjukira okufa. Ebirowoozo byo biteekenga mu kabuli, okubemu ekifaananyi buliba butya nga nze gwe banaaza. Olete ekifaananyi kya mayiti nga nze gwe banaaza, nga banzinze mu ssanda bansaalira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nga bansitudde bantwala kabuli bagamwereze mayiti. Kwata mpola mayiti, gireetereeta mayiti. Abalangirira bagenda okukkayo kutwala bbosa, bagenda okuziika bbosa wansi mu ntaana malidaadi sebirumbi haji gundi. Kifaananyi kyo kyoba osika nga bakutadde manju ku migogo bakunaaza. Sika ekifaananyi ekyo. Naye ate omuntu bwakimulema okusika ate asika kyange, sika kikyo. Seeko ebali baba munaaza, ebali baba mutadde mu kabuli, sika kikyo. Wallahi nze kyensika ekyange bali naaza. Buliba butya nga baga nti nze gwe basobola mu jeneza bantwala mu kabuli. Sika kikyo ekifaananyi, sika ekifaananyi kya kabuliyo, sika ekifaananyi ekyamaziika go, sika ekifaananyi nga bakunaaza. Balonza abasiraamu 5 bayingire, oli bukunya ku migogo so si ku kitanda kyo, bakuyiwako amazzi nyigaawo ku lubuto, balaba oba ofulumamu ebikyafu. Sembeza ekifaananyi ekyo. Agwo gwe bawerekera bakusowolayo mu jeneza oyingira mu kabuli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buli omu asika ekifaananyi ekyo. Olunaku lwagenda okunaazibwa, nebagenda okuwerekera abasiraamu. Abasiraamu ne balikyama mu maka babuuze ku baana bo ne ku mukyalawo nga bamugaa nti nga kitalo. Kyoba olowooza ekyo. Nyereka kulowooza kya munno nti gundi oli bw'alifa, muzeeyi bw'alifa, gwe togenda kufa. Kyembagambye nti al-iktharu min dhikri al-qabri wal-mauti. Muyitirize nnyo okujjukira okufa ne kabuli. Sika ekifaananyi kya kabuli nga bwefaanana. Kabuli yo yeyo kabuli gye walaba nga bateeka munno. Ye kabuli yo nga bwolaba bwefaanana bwegenda okuteekebwamu. Teri kabuli ya njawulo, ya nsonda nnya, ya ttaka. Erimu mwana Adaani. Abagiyingiramu abasiraamu babateeka mu ssanda 3. Tebagenda kuteerayo mufaliso. Kyova olaba wootudde wennyini wano mu ddalasa obamu ekifaananyi ng'ogalamidde mu kabuli. Awo wennyini wootudde awo bamu ekifaananyi. Teriyo katto, teri bulangiti, teri mufaliso, ttaka, kubanga wava mu ki? Mu ttaka. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Neewuunya malala gy'ogajja ng'omaze okusika ekifaananyi kya kabuli n'okufaako. Weebakanga mu booti
noga baliba bwe biti nga bwentunula nga nfudde amaaso bagazzabuza. Mulimu ne mumwe abasiraamu abatanazangako mayiti, abatakkangako mu ntaana. Kyekiseera mufune obudde obuziika ku bannammwe, munaaze ku bafu, osanga ojja kuggwamu amalala. Kako mu ntaana olabe we bateekayo munno, tebamuteekayo nakatto, si bulangiti si mufaliso. Ku mukono guno bw'ati emyaka n'emiki, myaka n'emyaka, awo gwe omulamu otuula ne weekyusa, nayeebase yeekyusa. Omufu takola ki? Tekyusa. Bamutadde ku lubiriizi ne bamutunuza ku kisenge kya kabuli ila qiyami saa. Ekyo kifaananyi kyoba osika, ng'osika kikyo tibwenti bwe ngenda okuba. Kati baganda bange abasiraamu, al-ikthar min dhikri al-mauti fakafa bil-mauti wa'idha. Kimumalira omuntu yenna alina amalala okufa okubeera nga kumubuulirira, kikumala. Hadisi ya Ammar bin Yasir radiyallahu anhu, kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqulu kafa bil-mauti wa'idha. Nabbi agamba nti okufa kutumalira okutubuulirira, okufa kutumala kutubuulirira. Wallahi omuntu nga tasobola kwebuulira na kufa, simanyi ekisobola mubuulirira okufa. La ilaha illallah. Omuntu akutegeera bw'ati alaba ng'enkya ki? Enkya mufu. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi, atutaasa ebibonerezo by'omu kabuli. Njagala kusembyayo mu bimu ebitujjanjaba okutujjamu obuki? Kasrul amali. Buli kiseera tunula nti obuwangazi bwo bumpi, nti tolina buki? Tolina buwangazi. Buli kiseera tunulira obuwangazi bwo nga bumpi, busalise. An Ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biminkabi faqala kunu fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil. Nabi yakwata ku bibegabega bya Ibn Umar namugamba nti kunu fi dunya ka'annaka gharib, dunia gibeeremu ng'olinga omuki? Omugenyi. Aw 'abir as-sabil, oba omuntu asala ki? Omuntu asala ekkubo, atambula agira nga asala ekkubo, otambula oniigiina weeyagala, obeera otya? Obeera alaati misinde. Mmotoka ekukola ki? Pikipiki ekukola ki? Bw'otyo bw'olina okubeera mu duniya. Nimwe abatambula nga mubawusinga nga mweyagala. Edduniya bw'otyo bw'olina ogibeeramu ng'omanyi obuwangazi butono. Tuli ffenna? Naye kati mmwe mulina puroguramu ya myaka 3 mu maaso. Inshallah abazzukulu bange wendiba ndi wano nga baleese bangulidde emmotoka, kati abazzukulu balaba ki? Mungu wanampa nenfuna amaka nenzaala abaana bange ne bazaala abazzukulu, ng'era gwe okyali ku duniya nga togivaako, ojagaza ki? Buli kiseera laba nti obuwangazi tokola ki? Tolina. Sibagayi nti mujja kufuna bazzukulu, abamu mujja bafuna, naye leka kitwalanga nti olina okukikola ki? Okukifuna. Nti byo ebimu byobala ogende nti Allah bw'alingira mu 282 282 ye puroguramu yo. Kati waliwo omuntu yagaa nti njagala, muntu sigenda mwogera linnya, yali ageza naga nti saba Allah ndabe ku nfa ya gundi afe nga wendi. Sigenda kwogera linnya lya muntu gweyogera.
naye yagala alabe bw'alifa ensi eribeera etya. Ate gwe gwoyinza n'omumusooka tegerekisa, oyinza omukola ki? Kumusooka n'omulinda bulinzi eyo wansi, n'otabeerawo ku kufa kwe. Kale olaba ndowooza naye omuntu buli wategeera okwejjamu obugayaavu, tegeera nti obuwangazi buki? Bw'oba otegedde nti butono, lwaki tosaala kiro? Bw'omala otegeera nti obuwangazi butono, lwaki tosiiba nnaku za sunna? Buli otegeera nti obuwangazi tolina butono, okola Allah byayagala, ogakanjigwe okusoma Quran. Naye tugenda ne twerimba ne tulabanga abalina obuwangazi, n'ozukka ku 11 n'okola road work, oli ku dduyiro, n'oteeka awaka obusawo bw'omusenyu, bw'okubakano, bw'oyoola guli, bw'oyoola amayinja, bw'odduka eri, n'obuuka emiguwa emirundi 2, n'ogenda mu sawuna. Ntegerekisa n'olabanga obuwangazi bukyakola ki? Era oli agenda, mutera okulaba abantu babagamba nti babaleeta ku puroguramu eziraga abantu, simanyi omuntu wa bulijjo, ne bamugamba okoze otya okuwangaala bwoti? Ekyo tekyali badde nakibuuza abantu abakibuuza abantu. Ninaganze ebinkuumye nkeera n'enziruka, ebinkuumye nasalawo okulya amajaaga buli kanaku. Alaba bye bimukoze eki? Bikuuma biti ebyo. Naffe ge twaliriddenga ne tubeera ku nsi ne tweyagala, naye kati buli kiseera alaba nti obuwangazi tokola ki? Naye ffe tuteekawo oli nadduka ku makya okumanya wallahi tugayadde ekimala. Omuntu tasobola kugayalirira kuyingira mu sawuna. Era olwo sawuna oba yali gundi awo nansana abantu gye baali balaze eyo mu sawuna, payipu ne zaabika, bonna bali bukunya, mulimu abakyala, mulimu abaki, babiraga ku mawulire, mulimu abakyala, mulimu abavubuka, payipu z'omuliro ne zaabika, n'ondabira embaga. Allah n'abalagako kwogwo ogw'okunsi, naye nga buli afubutukayo si byakatawulo wakaleeso, afubutuseeyo obukunya muliro. Naye abantu batuula omwo mu sawuna ne beeyokyayokya ne beebugumya, balina abakyala abatali baabwe, bakuuma muki? Bubiri. Bajjamu eki? Endwadde, entuuyo ne zimukka. Akati ebyo byonna byonna bitulaga bugayaavu. Era ogenda okulaba omuntu asuula budde bwa jimu, okulaba omuvubuka mukono gugeze bwe guti gulinga kisambi, akola kaki? Kanyama. Naye obwo obwakanyama bwo kabuli tebumanyi, kabuli tebukola ki? Temanyi bwakanyama bwo. So baganda bange Abasiraamu, omusomo mbadde ku nsonga mu kawimatil janna, nsonga gye tusembezaayo okunyonnyola bwe bugayaavu na biki ebireeta obuki? Bugayaavu. Nsaba Allah tusobozese, yoza tubuzaayo ennaku ntono tuyingire mu mwezi ogwaki? Leero mmeka? Leero 10. Atutunulire bwe tunaatambula, kuba Ramadhaani tetuba na darasa zino kiro. Biidhinillah, nsaba Allah tutuuseeyo tusiibe, atuwokolera mu ibaada, atuwe n'okulongoosa. Naye nga mbakubiriza nti mwetegeke okuyingira omwezi ogwa Ramadhaani. Itiriza essaawa zino okwenenya, ate leka kukkaatiriza essaawa zino mazambi. Awo kimanyi tugenda kusiiba, sijja kusobola kulabanga mu Ramadhaani. Essaawa zino yitiriza kwenenya, kulongoosa, abangi bw'ebbanja liriwe. Bantu kati babeere n'obubokisi
muntu abeere n'akabokisi nga ajja akategeka buli mwaka kakusiibula abasiraamu, kakusaddaakako mu mwezi ogwa Ramadani. Tereka ebitaano byo bisuulenga wali byakuliisa ku basiraamu. Ye omwezi ogwa Ramadani ne gutuuka noba nga tosobodde wadde oggulayo ekiwagu ky'amenvu wadde akasawo k'omuceere okaleetera abasiraamu. Musaddaake ennyo. Ugambye nti gino emitwalo gyange 5 gigenda kusiibula abasiraamu, emitwalo gyange 10 gya kusiibula ku basiraamu. Naye kati olaba abantu bali bize n'okuweereza empapula kutusiibulula. Gw'osiibulula ddi? Oyagala buli kiseera bakusiibulule bakusaddaakire. Gwe ddira olusiibulula ku bantu n'ogamba nti olwo olunaku balumpe, kasawo k'omuceere nkakole ki? Nkaleete. Naye ne bamala obbeegayirira ne bakuwandiikira ebbaluwa, nja kubaddamu. Abasiraamu ne bakutuukirira, naga atumye omuceere, agambye mumale kuleeta seeka bosa. Oba oli eyo mu bintu byo olina kubira seeka omusiraamu ono atumye omuceere, agambye ojja kumala kujja obakakase nti bagenda kugulya. N'otutagaza nenvuga amafuta gange nenzija, seeka sooka otuulaawo. N'abasiraamu nno bazze beekyengera n'akakiiko, n'abawa akasawo ka kilo 5 n'abakuba ebifaananyi. Otukuba byaki? Oba toyagala muceere gwo gweriire n'abaana bo? Tobonyaabonya baki? Bawe balye. Oba kugifumbira ewuwo oleete entamu, buleete wano buli asiibuluka bamugabire ki? Sowaani. Bintu byangu nnyo. Naye n'osanga nga tetwetegese bwe tutyo kuliisa abasiraamu, tuli mu bintu bya muzannyo. Bane twenyagire empeera. Ffenna tusobola okusiibulula. Ono n'aleeta amenvu, ono n'aleeta obutunda, oli n'aleeta ffene, oli n'aleeta omuceere, oli n'aleeta obuwunga, oli n'aleeta sukaali. Gwina okulanga Ramadani ekoze ki? Eweddeko mu kwenyagira empeera empitirivu mu maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo tubeere n'enniya eyo nti alhamdulillah Allah bwantuusa mu mwezi ogwa Ramadani kansiibulire ku baki? Ku basiraamu. Ate mbasiibulire ku bintu ebirungi. Tobaleetera muceere gujjudde mu mayinja. Muli ne yeerumira wano asiibulukuka, enjala ebadde muluma, ate n'addamu kujjanjaba mannyo. Muceere gujjudde mu mayinja. Naga seeka batwalire ogwo gusobola abasiibi. Oguba gugenda kitono. Nobaleetera omuceere ogulimu amayinja. Musaddaako ekirungi, Allah byayagala. Baleetera omuceere ogwa basmati nagwo bagulya. Naye mubaleetera kitalo. Ekikuleesa ebikajjo, empango z'ebikajjo mu kiseera banno we basiibulukukira n'obibasuulira awo kiki? Kati omusiibi asusse ddi ekikajjo? Waliwo ebintu by'osanga mu basiraamu ne weewuunya n'ogamba bano baagala mpeera, baagala jjana, kiki? N'abaleetera ebikajjo awo. Buno n'obukajjo obukaluba babuyita batya? Kawolo. N'abo bakubaawo abusibye bw'ati, n'abo basuulira awo baga Haji Yasiini munaabutemera abasiraamu. Lwaki tebabutemedde baana bo? Naye mutuyambeko, naffe mutusaasira. Banaye musiibulula abasiraamu mufune empeera mu maaso ga Allah. Nga tebamaze nakwegayirira. Kuno etubulako abantu abasiibula emizikiti gya kuno. Naye ab'omu Masanda ne baddukira wano, abeeno ne baddukira ku mukaaga. Abasiraamu baaliga ebuge tulina omuceere, sitoowa zikoze ki? Ab'omu Masanda mukime, ab'okutawuba mukime, abeegundi mukime, omuceere gwayitiridde wano. Naye abasiraamu ne bamala obbeegayirira. Musiraamu n'akwata omuzindaalo, imaamu oba omwaziinyi, n'agamba nti basiraamu tumaze okusaala magaribi, naye olwaleero inna lillahi tewali kye tugenda kusiibulukirako. Ne beesooza. N'abaga byaganye, ne beesooza. Oyi n'atuuka n'ogga nti essola ya wano ensaze.
kuba alaba tafunye kyaki lwaki mutuusa abasiraamu ku ddaala eryo nga Allah yabawa oyo nanyeenya omutwe nga imaamu amugee nti olwaleero oluganye nanyeenya bwati kubanga wallahi abamu bajja wano nasiibulukange ke kulina eddaaku ye era olina ekimpeerezi lwaki nolaba omuntu ng'alya emmere yo gwe nootasanyuka omusiibi nga yalya emmere yo nekitakusanyusa ggwe ng'omusiibi yalya omuceere gwo gwe waleese ku masigidi notafunamu ssanyu ebyo n'ebyo biba bitusanyusa bye tuba tululunkanira abantu ne banywa obuugi ne batuula ne basaala talawiya kubanga bamanyi bali safe bali ku masigidi waliwo ebyokukola ki ebyokulya omwezi ogw'ekitiibwa ogw'emikisa ogujjudde empeera naye ne zikuyitako noyagala bajje mu makaago bakukubira essimu bakusabe obeetoolooze bane tusibulula abantu gwe mulamuga gwange gwe njagadde okusembyayo olunaku olwaleero tukole buli kalimu konna akalungi tukole ibada ez'enjawulo saddaaka gy'osaddaakidde mu ramadaani yalagawa yasukkuluma nene tusumulukuke mu ramadaani tuliise mu ramadaani tusome kulaani mu ramadaani muyimirire ekiro mu ramadaani wegayirire Allah mumusabe nga tuli mwezi ogwa ramadaani saba Allah ateeke mbaddu babawuliza ebigambo ne babigoberera ne bajjamu ebisinga obulungi mwegayira Allah ffenna nga bwatukuŋŋanyiza mu nnyumba eno ey'ekitiibwa tukuŋŋanye mu janaayi firdausi saba Allah subhanahu wa ta'ala ku nnimi zaffe tufundikire n'ekigambo kya la ilaha illa Allah nga tuva mu bulamu buno obw'ensi saba Allah asonyiwe bakadde baffe baganda baffe abaatujjulukako nga basiraamu abagaziiza entaana zaabwe abateere ekitangala mu kabiri zaabwe abayingiza ejjana abafuulire kabiri zaabwe nga bifo mu bifo by'omujjana saba Allah subhanahu wa ta'ala naffe bwe tuba tutuuse mu bifo ebyo Allah atusaasire teere ekitangala mu kabiri zaffe saba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku busiraamu anyweze ezzadde lyaffe ku busiraamu anyweze bakyala baffe ku busiraamu anyweze abasiraamu ku busiraamu saba Allah ffenna atuggulirewo emiryango gy'ebyenfuna atukingirize obwavu n'obukafiiri atugaziize mu byenfuna byaffe afuule emirimu gyaffe nga gijjuddemu baraka afuule emikono gyaffe byekikwatako nga byonna bijjuddemu baraka subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh